obulamu bw'omuvubuka yali bubaddeko atya? From 0 to 12 omwana bamuteekemu values enkulu ezawaka ez'obulamu ezaki zimutambuza era ezimu associatinga ku ekyo kyali ekidefininga ki kye bali. Bakola batya emirimu awaka? Baala batya obuliri? Ekisenge ekyokulabirira? Kwoza bintu? Engoye zo ki? Omwana omuwala ebyo lwabiyiga okuyuza obuntu obw'omunda, okwala obuliri bwe. Obuvunaanyizibwa wabuyigira. Omulenzi wategeerera obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja nga bamuteekateeka. Bw'amala okuweza 13 atandika okutugamba nti atandika okuva mu bakadde be okutandika okuassociatinga ennyo n'ensi. Ayingira secondary school asanga banne abakuziddwa mu nkuzi ez'enjawulo. Bw'ataba na musingi guno gwasooka abula. Naye bw'abeera n'omusingi guno ne bw'afuna ebimubuzaabuza ku nkomerero ya byonna yeesanga guno omusingi gw'omukomezaawo mu layini n'asobola okutambula. From 13 to 19 tulowooza nti omwana ali mu high school okusinziira ku education system eyaffe wano akyali mu formal setup ya high school, agimaliriza ali mu VAC. 19 20 ayingira campus. Omwana ng'ali mu senior 5 senior 6 yali badde muzadde we amuyamba nnyo okumutaggululira obulamu n'okubanga ayogera nnyo naye. Actually kyali tanse senior 2 okubanga ayogera nnyo naye okuzuula omwana wange ali luddawa, kugamba asobola ki, amaanyi ge gali luddawa. Yali badde azze amwetegereza okuva obuto. Kakati bw'aba teyamwetegereza nga yabeeranga mu boarding section amwetegerezaako mu holiday akaseera katono anoonya ssente, abanga atandika okubanga okumutunuulira ng'ate anoonya ssente za school fees kuddayo. Okusooka omuntu obutaba na bazadde kibi naye si musango. Kibi naye si musango kubanga kiba kizze. Olina kutegeera edda mu byawandiikibwa ebyo bagenda ne boogera ku Yesu ng'azaalibwa. Ebyaliwo bimanyi, sijja bikuddiramu kuba waliwo ennyingo gy'otayagala nnyo. Kakati bw'amala okuzaalibwa bamwogerako ne basirika ne bataddamu kumwogerako. Ekintu kino kyetaaga okwetegereza. Lwaki? Bamwogerako ku 0, abasumba bamusanga mu kiraalo tebaddamu kumwogerako. Baddamu okumwogerako nga wa myaka 6. Ne bavaawo ne bamwogerako nga wa myaka 12 ng'atudde mu basajja abakulu ababuulira ebigambo ebikulu. Tebaddamu kumwogerako. Ne baddamu okumwogerako ng'aweza emyaka 40 ng'abatizibwa Yowaana Omubatiza. Ku myaka 3 baptism to me doesn't mean kunnyika muntu. Mu nsi eyange ntegeera nti baali bamulonkinga okutandika omulimu gwe mu nsi. Kindeetera endowooza n'okukkiriza nti omuntu by 30 alina okuba nga takyagezesa, aba ajjudde ekkubo ettuufu mu bulamu ng'era lyatandise okutambula. Ne bwe liba zito, ne bwe liba likooya, ne bwe liba zzibu, aba atandise okutambulira mu buufu bw'olugendo lwe. Mu nsi ezaffe ezikyakula n'omuli abantu abakoppa obukopya ebintu naye nga tebabitegeera, structure yeetuleetera okwezuula n'okutandika ekkubo eryo ku myaka 3. Mu nsi ezikuze ng'abantu balina values ezaabwe ze badefininga ze bagoberera, omwana as early high school aba atandise okutegeera ekkubo lye mu bulamu. Ffe formal education eno gye tuyitamu tetuwa chance kulowooza nga bw'onooba otambula ng'odduka emisinde mingi n'osibamu n'ogamba kandowooze. Education yaffe ya misinde, olina kudduka buddusi kuyita mu system. There is no time to think. Kubanga omwana ne bw'aba waka bamuwa homework tebamukkiriza kufuna budde bwe kulowooza. Kakati omwana wano amaze okusoma, katwogere Uganda, omwana amaze okusoma afunye degree e Makerere. Ebiseera ebisinga bw'aba yalwawo nnyo mu ssomero nga yatwala obudde bungi, ku myaka 25 bafuna first degree. Bw'aba yateyisa biseera mu ssomero nga Katonda yamusaasira n'asoma bulungi, ku myaka 22 aba afuna degree ye. Kati omwana oyo ku myaka egyo oba ofunye obuyivu naye oba tolina buyigirize,